This is the time. This is the time to say goodbye. Everywhere. What about the tear gas? What have you done now? What have you said now? What about the tear gas? What have you said now? What about the tear gas? What have you said now? What about the rigged votes? What have you said now? What about the rigged votes? What have you said now? What about the tear gas? What have you said now? What about the tear gas? What have you said now? What about the rigged votes? What have you said now? What about the imprisonments? What have you said now? People power! Our power! Our power! People power! Oh, Lutalo! Maruete, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Oh, Lutalo, Maruete, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Tuliyambala! Turi wa President Emagere. Everywhere. NUP. NUP. NUP! NUP! People power! Power, power! Honorable oli kulumbuye fans page. Yeah. Sanyusa nange balaba mwena abali ku fans page. Atuze wano ng'ekibuga Kampala kubanga mukimanyi bulungi nti bw'owamba ekibuga oba owambye Uganda yonna. So tuze wano tutegeeza abantu baffe butya bwe tugenda okuwamba ekibuga Kampala mu ngeri yonna kubanga ffenna tukimanyi nti abantu bonna mu byalo n'ewalala batuwa obululu naye ate omusajja nabba entebe yaffe paka nakati akyawaga nti agenda kulayira. So twagala kulaba ngeri ki gye tugenda kubanga ekibuga Kampala tumulemesa okulayira ate ffe tusobole okubeera nga tulayira kubanga amaanyi g'abantu gamanyi nti wegali mu Kampala. Oba olaba bano bonna bakansala oba balina ba MP ne ba mayors ab'enjawulo mu magombolola tuli ba NUP
so kitegeeza nti Honorable abantu abasinga bonna bali ku kibuuzo kimu kiki ekiddako tengezaako bagamba nti tuzze wano okubategeeza ekiddako naddala nga ffe wano mu kibuga Kampala omusajja tulemeseza mutya okulayira ate ffe ne tulayira kubanga ffe wano tuli mu kibuga Kampala baddemu amaanyi batwesige naddala nga baba bakulembedde mu lutalo tetwalibadde mu zino nteekateeka singa tetubadde siriyasi mu nsonga zetuliko tetwajja mu struggle nga tukyali baana bato tugikuumye paka myaka kati 15 era tukyamanyi nti tulina omukisa okusobola okubaako otutuusa Honorable bakuyoza waneeno Mwami Lumbuye batumidde nnyo mwe balinamu abali eyo mu diaspora kuba nti musobodde okulwa n'olutalo luno mutuzaamu nnyo amaanyi otumanya nti gye muli abawaga ate naffe abantu baffe wano ku ground nabo ne baddamu amaanyi bamanya nti olutalo luno luliko abalala abaseesaamu naddala mwe balemesa okudda ewammwe nga mwali agadde mukomeyo waka naddala mwe bagobaganya mu kibuga Kampala olw'obwavu olw'emirimu okubula n'ebirala ensonga lwaki tusigala nga tuli mu struggle okulaba nga tukyusa ebbanga lyaffe Honorable ayongedde okutulaga nti tulina okuba abavumu nti tulina okwongera okunywerera ddala katukomewo waneeno mu ddiiro ate twabe nga tweyongerayo Really? Twagitumye tumbiza Kyagulanyi. Tumbiza ki? Kyagulanyi. Waliwo abatambuddeko nange obadde mukiraba nti oba betuba kukotokoba netuli tubeera nga tusobola okwakisesingira kamyezi kubanga abantu bawotofu mba tulina okukola ki basitula batambule essaawa zino penga youth wing tulina kye bayita tumbiza Kyagulanyi tubadde twagala wiiki 2 ng'omukulembeze simanyi obalera agenda tuwa ekiddako oba agenda tugamba nga bwana naye ffe nga youth wing twataddewo campaign gye bayita tumbiza Kyagulanyi twagala yonna gye muli Saalongo ow'omukiyembe baba Seguye Makinje Ekiseka mu Makereretu n'abalala bonna gy'ova mu making sure oba abaana abo ababeera abasala ennyimba ku Jambiro bamanya ab'Enatete n'abalala oba obasasula oba bawaayo fite n'obagamba twagala muziki gwa Kyagulanyi nga guzannya ogwa struggle abantu babeere nga bakola message eyo mugiraba ng'esanga abasebo ne bannyabo muwulira bulungi abantu bangi bakansala basukka 7 bakansala bangi kyolina okukola ampuliriza essebo oba nnyabo sharinga video abambi waliwo abaagala okutwakinga ku peegi yaffe eyaki eyalumbuye naye bakola mulimu mubi nnyo President yatugambye okwongera okubirambula na bikife ng'abakulembeze naddala abalondebwa wakati bwe tufunye tugenda okuza abantu baffe n'okubategeeza President migambo byayogera nga senior abaka ba Parliament yakatiriza ensonga z'obutamuswaza nanjala okubakakasa buli muntu ng'alondebwa ku tiketi ya NUP abantu bakwesiga abantu bangi wano nga singa teyali tiketi ya NUP bajjasobola kufuna dewulu 13 enogera n'owangula n'obulwa 15 mitwalo emeka kitegeeza nti impact contribution ya party yaffe yali y'amaanyi nnyo mu kaseera kano kitegeeza ki mwenna gye muli abakulembeze ku level ya Parliament ku level y'abamayors basente ba LC5 bakasazi n'abalala muli presenting ekifaananyi kya mwami Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano abavubuka batwesize nnyo bagamba tukozese ku bavubuka tuli ku kigezo eky'amaanyi ennyo era muvubuka munnange yagenda n'alonda nesiga muvubuka munne abeere MP we abeere kansala we akaseera ke kano okubakakasa ti twakola losi bakadde baffe bali mu kamooli batulengera bagamba tubaleke tulabe kyebagenda okukola ki tukolera akaseera ke kano tulaba nga tuteekamu amaanyi mangi tulaba nga obukulembeze buno bwe twafuna abasebo ne bannyabo kyembadde mbasaba musheyalinge atulabe bano bonna abali wano ba councillors road councillors abasukka 7 kyolina okukola amasembe waali buli omu gwe gomanyi jukira bonna weebali nera kye tulina okukola sharinga oyite munno taginga eno page eyalumbuye Fred Kajubi amazima masajja bali kutuhakinga naye tebagenda kutusobola ekyo nkikiriziganya nange baba kansala balyanga bangi
bangi kitegeeza ki waliwo agambye tumbiza Kyagulanyi kyolina okukola tumbiza Kyagulanyi. That is our effect. Olina okutumbiza Kyagulanyi paka olunaku olusembayo. That is it. Ndowooza mukiwulidde bulungi ekyo tulina okukola tumbiza Kyagulanyi. Ate bannange kimuba mulina okumanya ono Honorable Kyagulanyi amaka wano yakolawo bannange nga w'amaanyi. Abantu bonna weebali kintu ky'amaanyi bannange. Nanti people power tunulira abantu bavubuka bato bawala bato naye tujja kwogera bakansalazi baffe balodi councillors ne bahonarable njasooka tukubire Honorable Nyeko Derek mungalo sokumalawana abandazi kubanga tubanna bakitegeera ono ye Honorable Nyeko Derek member of parliament omulonda atanalayira makinyirisi. Ndowooza mukiwulidde bambi kyolina okukola muŋŋambe oba camera is clear and sound is clear byonna mubiŋŋambe muŋŋambe mubeereko nekye muŋŋamba nfune amaanyi muŋŋambe whether the sound is clear, the volume is clear, the camera is clear. ebyoma bifunyemu obuzibu amasanyalaze bagajjeeko bwebamanya tugenda kubeerawo amasanyalaze bakolaki bagajjako bagenze kunona generator tutambule tugende maaso. Yes, I'm going to be trying to use some English, but please share. Nekirala omuntu ali wano osobola ogenda ku page eyalumbuye bamanyi tuzoganya naye ngenda tugenda Bokwisa Rabadaba style. We are going to be using another page eyange kennyini naye nga neyalumbuye kwetuli. Yes. Tugenda genda maaso ne programu yaffe naye njala kusaba buli omu atule mu kifo kyalina okutuulamu. Ekyokubiri okusinziira ku nteekateeka omuntu yenna nga toli kansala toli MP toli meeya abalonde okusinziira ku nteekateeka tugenda kubasaba mujja kutulindirako sayidi eri yenteekateeka eriwo. Engagement eno y'abakulembeze abawangudde ate nga ba NUP. So twagala kusaba buli muntu yenna nga tuli mu kiti ekyo twagala okubasaba tuli ku sayidi wali oyinza okugenda n'akatebeko mpolampola sayidi eri olukiiko lw'abakulembeze. Unfortunately twatudde twemikisinze naye nga twali twagala nnyo okutuula mu capacities zaffe naye nga bakama waffe bajja muzikirize mbanjulire abamu ku bakulembeze betulina wano ab'enkizo omukulembeze ne waliwo asinga ku munne mbasaba musharinge please share the video because it's so much, it is massive. Abantu bangi, more than 700 councillors. That is why we say NUP everywhere, and everywhere it is a NUP. Honorable Kyagulanyi ali mu kkubo tobimanyi sharing bambi tulaba omukulembeze ng'avaayo kamera zonna ku mukulembeze. If you know you know. If you know you know, kamera zonna ziri ku Honorable Kyagulanyi woba okimanyi zibaganyibwa mukwate bali bantu ate mugera ku bantu wezerebe mugera ku bantu temugera ku manyi ekifukidde abantu ekizibu amazina gakatonda waba boka tukubategeera yetatawana yedda ku live n'akwata yazifuuse ekizibu kubanga zenze bagobezza wano kale
ndowooza mukyutegedde tulinda Honorable Kyagulanyi. Honorable Kyagulanyi. Yeah, that is what Marcus told me. Kyekyo ekiriwo bakansalazi bangi nnyo bambi musheyalinge mulayikinge lwakuba bano bali tuzanyisa mitwe bali baagala kutuhakinga batubonyabonya naye nosigaleewo. njagala kubalaba sibalaba bulungi waliwo besirabi tuyina aliwo muliro Lord Councilor Muliro James aliwa wali nnyo tuyina muganda wange tuyina muganda wange Dani Semuli Lord Councilor okuva Erubaga. Ndowooza mulaba abavubuka abato. Tuyina muganda wange Senakula Mwiru aliwa bambi musheyalinge mulayikinge tuyina abantu tuyina bakansala abasukka 7 wano ne bannange njagala okubabuulira nti Honorable Kyagulanyi yeetegeka buli mukansala gw'omulaba buli w'omulaba buli kansala gw'olaba agidde mu mmotoka naye zonna zijjudde mu maka g'omubaka Kyagulanyi n'abantu. This is our president erya ddala. Yeah, Tumbiza Kyagulanyi, that is the issue. And now, Tumbiza Kyagulanyi. Please, anyone who is hearing us, the slogan has changed. The slogan is, could you please Tumbiza Kyagulanyi? That the volume of Kyagulanyi should be high. That is the slogan for now. Nti bagamba the sound is Tumbiza sound. That is the new slogan for Robert Kyagulanyi. Tumbiza Kyagulanyi. Kyagulanyi should be loud and clear. Kyagulanyi should be loud and clear. That is Tumbiza Kyagulanyi. People power. Anti wano kuliko n'abanyampi naye mwabamu basigenda kuloma comments zammwe kuba you are not the one musimu abatusasula laba bulabi obatuyagala ogende ku page endala. You cannot do what I do. Nawe olina kyokwa nange nina kyenkola. That is it. Temuteeta nnyo ate olugezigezi lungi. Moshi ndoze tunatuuka wangi Kyeswa aliwo muganda. Our power. Ajatina mugenyi hawa Kawempe oliwa. Ajatina mugenyi hawa. Yes. Aliwa Brigadier Commander Nachiride Solome okuberwagano ali. Alina tebiri ko kukiikirira buli omu alina okwekiikirira naye nga basaba banjawo. Mavis Nakitende, where are you? Mavis Nakitende, where are you? Ate jangu wano. Mavis Nakitende kuba omubala wano yanguwa naawe tambula nga owensasagge bwabeera. Bagambe balayikinge. Ayina emiruka 20 omuntu omu. Twagala okwaniriza Lord Councilor ate Minister mu gavumenti y'omulodi aliko Honorable Katabu Moses.
abatuwuliriza basewo ne bannyabo tuli wano n'abaloodi baloodi kansala bawera obusanvu naye banange not everywhere. People power, our power. Basewo bannyabo mukkirize tubaanirize kimanyi kiyinza okuba ekiwanvu buli omu okusobola okweyanjula ate saagala nnyo okusosola mu bantu naye munzikirize tweyanjule bwe tuti. Bakansalas aba LC3 mwenna abavudde mu Kawempe North muyimirireeko tubalabe. Mwenna abavudde mu Kawempe North, Kawempe North mbakubireko mbugalo bannange. Yes. Sinza butogera ku Deni City owakabi. Flagalizer ekyo gwe kimanyi naye nze mmanyi Flagalizer yabadde akwata flag campaign yonna nga tambula ne president sobola bali nnyo balireka. Yes, omusajja akwata ambulance mwamulaba bamusika ne bamuwalula naye nga tagita si bwe kiri. Kale mukkirize twanirize aba Kawempe South mwenna muyimirireeko. Kawempe South Councillor LC3 mbakubireko mbugalo wannange. Yes, bawera kale twagala twaniriza tumbiza Kyagulanyi aba Kampala Central muyimirireko tulabe. Kampala Central tulinamu Mama Eva Chazite yoli omukyala ali wali speaker deputy speaker wa Kampala aliko zijja mwogerera baba muzeeyo naye yaliko Mama Eva Chazite tusanyisogola basewo nabanyabo mukkirize twanirize bakansalas ba Nakawa badesa mumbulire kamera kiria sound kiria oba sound kiria kamera kiria. Oye manyi manji waliwo kansala omutono waliwo kansala omukyala omuto gwegenda obbalaga waliwo kansala omuto oba alina emyaka emeka ya rabbi waliwo akawala kato ngenda kambalaga shes very young naye kansala waffe oyo ngenda kufuna naye interview mulinde Nakawa West. Kyemutemuliange eddoboozi likolaki liyitamu nnyo. Twagala okwaniriza bakansalas mwenna aba LC3 okuva mu Lubaga North eyo nange gwempa. Bayina Honorable Kawalia Abubeka ye mubaka yalondebwa ate ku tiketi ya NUP. Webali nnyo webalire ddala. Atimusawula naye yaani twagala okwaniriza abantu ga South mwenna abakansala ba LC3. Amani mangi ngalabe mukasa wala mukasa Rosias wala mukasa Rosias tamatuka naye mubaka akikirira kati agere kutikirira Lubaga South omulonde amani mangi muri bambi musharinge video mulaikinge musharinge mukyali batono more than 700 ngabanji bagambye people power amani ngamatono people power bagambye ti amani mangi Honorable Ananisewanya na Matunge West tuli na in house so honorable yes nda kuba kulale akasuti keko wayongeremu mani mangi tuyanziza omwaka wali kale ye Honorable Ananisewanya na incumbent member of parliament atera yeyawambudde ku tiketi ya NUP. Twagala kwaniriza Makinge East muyimirireko.
Honorable Nyeka Date mwamulabye dda komanda yatuuse wano ensonga n'azikola ki n'azoogera manyi ye tiyeri antama mukitegedde Makindye East tusanyuse nnyo Balaba. Basobole banyawo mukkirize mbanjulire ow'eddembe Meya Sserunjogi Kawempe. The people power, our power, NUP, everywhere. Oyo ye incumbent member of parliament, ye incumbent speaker, incumbent mayor wa Kawempe, atera ye yawangudde tiketi ya NUP. Twagala okwaniriza mayor wa Nakawa division Mugambe Paul Sebeni. NUP, everywhere. Yes, yoyo honorable oyo meya His Highness Mugambe Paul, oyo Mugambe mayor wa Paul Nakawa addako. meya wa Nakawa alinza okulayira. Meya wa Nakawa afuluma ye honorable Balimwezo Nsubuga agenda okuba member wa parliament wa Nakawa East ng'amaze okulayira. Twagala okwaniriza meya zaake embeera zaaliwo. N'embeera ze zatti mwali mu house. Kati ekyo kyenjagala okubuulira abantu nti olaba omusana mungi naye tuguyimiriramo okulaba nga tuweereza naye newavaawo oli ayagala okuyisaamu amaaso bambi temuyisaamu bantu maaso ffe abamanyi kye tuyitamu oba ffe abalabyeko just appreciate ekyo ekitono kye tukola kiggwe. Mukulu Jacob oliwa Jacob ye magala Jacob yadde registra wa Nakawa East ne mumyuka we Sauda we yayo awo pawa abo bakoze omulimu munene nnyo mu kugezaako okuteekateeka konstituensi ya Nakawa East. Twagala okwaniriza Abubeka Cotton People power. NUP. Everywhere. NUP. Mukitegedde basoni banyobo. Twagala okwaniriza abadde ba registrars ba Kampala Central Lukwago Rashid ne Kalibala Ashraf. Where are you? Registrars babayita bali registrars. Our power. People power. Twagala okwaniriza abadde ba registra ba Lubaga North Dauda Nkalubo ne Timothy Semanda. Our power. People power. Everywhere. NUP. Twagala okwaniriza registra Makindye West mulongo Waswa aliwa Waswa katona awe jangu abasajja abo mubalaba kato ye mulodi kansala walika mulaye Waswa yabadde registra n'emukyala Rose Semuju ekiriwo bo baagala recognition bajje batuule wano bavunanyizibwa nnyo kintu bakikuba bulungi. basibo ne banyaba abatuwuliriza olunaku olwaleero tuyise bonna Honorable Kyagulanyi oba pulezidenti waffe eno message yakinaawe lekera okunsumba nagijje ku message merina tugenda maaso baganda bange bali saidi wano bampaddemu kuwabula nti tugenda kugyawo entebe zino ab'amawulire bonna bagenda kuyimirira wano so tusobola okwadjustingamu ne tulaba engeri gye tufixingamu somewhere side one line one where what yes
People power. Twagala okwaniriza registrar wa Makindye East omukyala Agnes. Where are you? Agnes okuva wa Honorable Nyeko Derek. Agnes taliiwo. Gehere. Where are you? Very. Zeno nali mmalira Agnes. Mbadde nkola naye waliwo gwe sanjudde registrar Kawempe. Twagala okwaniriza omukulu Umaru Magala ne Martin okuva mu Kawempe. NUP. Mwami Magala oba abantu b'e Kawempe waba waaki? Manyi mangi omukubireko mbugalo. Twagala okwaniriza registrar wa Kawempe South omukyala Sophie Walioba. Sophie, where are you? Sweet mama singa abadde yantuubiddeko ku lwa Sophie. Bafuna banyabo njagala okubasaba alina gwamanyi osobola okungamba omulabye. Our power. President bw'atuuka tugenda kuyimirira tujja kuyimba anthems ate tubeere discipline. Oyo bamuyita Sweet mama omulodi omulema omubwati. Lord Councillor, Lord Councillor Kawempe South. Badde mbagamba nti omukulu bw'atuuka tugenda kuyimirira tugenda kuyimba anthems bwe tunaamaliriza tujja kufuna essaala then obulanyibwa tubuzeeyo eri omwogezi w'ekibiina Honorable George Ssenyonyi. Twagala tubeere nga tulina empisa tubeere bakakkamu tuwulirize. Simanyi oba waliwo omukisa ogw'okubaako ne reactions naye gunaabaawo dakiika ntono People power. That's what I want to know. NUP. Everywhere. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Ndowooza mukiwulidde bulungi. Banaga bakansala bo bakanso bangi abasukka olusanvu kitegeeza ki NUP erina amaanyi kati ekiriwo saawa zino gyendaga omubaka Robert banaye munansonyiwa okugamba omubaka kale pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yessaawa afuluma Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma. Abali olugabate mwena muveeyo twagala okwagiriza Sami abadde live. Ladies and gentlemen, abatuwuliriza, today is a press conference for all the elected councillors for the 5 divisions, that is Kawempe, Makindye, Rubaga. How many are those I've spoken? There are 5: Rubaga, Kawempe, Makindye. For the 5, all of the 5 elected
Lord Councillors, that is LC5, and all of the 5 elected LC3s, that is the LC3 councillor. Bonna bali wano naye abantu bangi mwe Nupu erina amaanyi more than 700 bannange, more than 700 MP councillors, regardless of ntino LC5 or LC3 balina amaanyi, bavubuka bato, bawala bato, bakambwe ne bannange mmwe NUP y'amaanyi, bannange mmwe LC Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe alina amaanyi, yaleeta ababaka mwaliko ne mukiraba. Bannange aleese kye balita balodi kansala oba bakansala, bannange bali wano bangi. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu, the 10th president elect, has a lot of energy. He has brought more than 700 Lodi councillors and councillors LC3s. If I say Lodi councillor, it means LC5. If I say councillor, it means LC3 from 5 divisions. Now, what I can assure you, there are so many, more than 700. It is too much. I have never expected this, but Banji, and they are saying the slogan has been changed, but now the slogan is Tumbiza Kyagulanyi. The slogan before it was Tumbiza Sound, but now it has changed Tumbiza Kyagulanyi. Then the sound has changed. The sound has changed to Tumbiza Kyagulanyi, Kyagulanyi on top. Kinizo bagamba Kyagulanyi on top. Kyagulanyi on top. The next thing is, please, there are some people who want to hack us, but I don't know. They are hacking Freddy page, but we are saying, please behave, don't hack us, and we shall try all our level best to see that we present to Ugandans. We are just waiting for the president. I don't want to show up where the president is coming from, but that is the place he's coming, and we are just waiting for him. His chair is there. Please, I thank all Ugandans who contribute towards the struggle. Whenever we come, fuel, mafuta, right now it is too much sunshine. That person who knows English very well can say it is too much sunny. I don't know, but omusana mungi nnyo, but Nansamba Mariam Omusenyi Malaba wemuli bakansala zimona balina eri Margaret Nsubuga Kasumbi abasibe ne banyaba abawuliriza principal ali kuvaayo, principal atuuse. Twagala president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga, tugenda kuyimba Ssaabaminsala nzeeyo microphone. Together we always stand. Uganda
olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda epya tuliyambala ngule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda epya waswa sima ndaibula jangu tuwesala basitulina bakutuula tuwesala tumitwe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين okitiibwa tubaza olw'okuwadde tubaza olw'okutukumira pulezidenti waffe omulungi tukusaba ayi Allah w'ekitiibwa pulezidenti waffe omutunywereze omuwa amaanyi kubanga olutalo lw'okununula eggwanga lyaffe lutandika butandisi n'okunyweza wamu n'okunyweza obuwanguzi bwaffe ayi Allah ng'abakulembeze abalonderwa tukkiriza bulungi kyetusinga okwetaaga bwe bukulembeze naddala obwa pulezidenti ayi Allah tukusaba otuwa omukisa otuwa amaanyi paka nga mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu afudde mu ntebe y'eggwanga lyaffe nga bakansala abalondeddwa obwakansala bwaffe bulina amakulu matono nnyo nga Kyagulanyi Ssentamu si ye pulezidenti ayi Allah tukulajanira tuwa amaanyi otuwa obusobozi bannayuganda bonna tunyweze tulwanirire obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuyanziza kuva eri muto waffe Honorable Semanga Ikula Kansa mwebale nnyo zino baguze eri omwogezi w'ekibiina Patricia Mugisha Ibrahim Kavuma ali abagambe tuula wansi. Please take your seats. So, I don't know, could I request my colleagues in the media, I don't know if we can get a vantage point maybe here, so that the bulk of this place is not entirely covered. No, thank you. Right. Sanya de mabega se amutuleke kunye wentula ng'ongamba ebyo bane mula tusonyiwa network evaako Okay, let's start. Bila kwesotinga. Wanje? Otusha. Uko ulinda chobuli. Kamba ina standi awara. Tebalina majja tebalina standi. Obudde. Okay, let us start. You are very welcome, the leaders of Kampala and its peripheral. Our team leader, our president, members of parliament present, mayors, councillors, LC5, councillors at LC3, and all other leaders, of course, leaders of the party in this place. You are welcome to our interaction today. We thought it important to have this interaction with our leaders, the councillors. The other day, we met with our MPs elect, and we are continuing to meet our leaders in various places across the country. We'll keep doing that. It's important that we get to connect with our leaders, that we get to hear them out, that we get to
see how we re-energize ourselves as we continue with the struggle for change. I must remind us that, yes, we have acquired these positions, and that's a good thing, but the battle is not yet over. The struggle is still very much on course, because we got into this desirous for change of leadership in the country right from the top. That has not happened yet, because as you know, the victory of Ugandans was snatched, and we must do everything possible to see that the voices of the people of Uganda are heard, and heard very loudly. So I'm being told to use Luganda, but I will not, because we are addressing not just Kampala or Uganda, we are addressing the whole of Uganda, we are addressing the whole world. We have international press here. I want to believe that everybody can hear and follow what I'm saying in English. Thank you very much. Yes. Mbadde nsaba kubuuza, is the volume clear? Camera clear?